definitely encha mwe mwetegeke nze bwe siba nominated ngenda kulangirira gwe mpagira mu ggwanga lino wallahi 100% nze siri munafiki nja kulangira byabakama bwe mba ku ballot paper mpagira nsereko bwe mba siriiko nteeko okufuna opposition gwe mpagira and I'll throw all my weight behind that person nze seefu bakomawo bwe batuwa report sibongera yadde mukono nagumu because it's clear this is foolery. Nebo tunulira ono wa kabina agenze n'okuyimba n'ayimba leero rubbish, very stupid. These are the idiots that make the opposition look bogus. Mboyo nayo opposition kino ekiwala ekiyimbi ogamba you president of the party ogenze kuyimba candidate wo bali mu kumunominatinga oyimbira presidential candidate mulala, making us look as a bunch of jokers. Why are they using musicians in such a manner? Kigenze kiwuba kabina n'akatambala ku stage bwe bakiwalampa abasajja. Very stupid. Making a fool about our Islamic religion. No Islam. So how do you want to portray us as Muslim? Kimazao kizeyo era kiri mu kuyimbira President Museveni. Very stupid. Then after that kiga mulonde President Museveni. Then techale byaleta n'emikono egitawera. Nebwe kyagenze ne kiyimbira Museveni kino ekiwala kya kabina. Ne bajjano ne baga nti candidate wakyali nominated. So President Museveni asubira tugenda naffe tumufukamije nga bana abamufuuyira akabina ku stage. So what do you mean you are not happy with the process? Who is there in the process anyway? The one you are... Which process are you talking about? You are coming into. We are waiting for Byabakama to tell us whether there is a process. Nze wallahi kyenjogera mutala kyentegeeza n'emisana. When I love you genuinely. I'm honest, nambulula omutima gwange eri abantu. At the end of the day, abantu abasinga bobalaga okwagala bajjayo temu. Omukwano gwa mulage masaka. Ebyo byonna nkugambye abantu wali osanzeko omuntu ng'awunya bbi. Newaga nti musajja nti wallahi omusajja nti wallahi biidhini rahmani munazeeko empikyambi eyo ye Allah ajja kusasula. Sigaye nti yansasule. Naye nze kyengezaako okuga nti at the end of the day bw'owuliranga omuntu mu kiseera woba omwetaagidde oba n'abalala kuba ojja otya mu kalulu gwe n'ogamba banno nti bonna be nalabyo kale oyinza okunyiigira Muhammad nti mubadde temukolaganangako naye n'abalala bonna abaliwo kakati gwoba wakola kibiina kyaki kivuganya kivuganye nti kati kyo ku president tekirina gwe kikolagana naye kigenda kunoonyeza eno ku MP akolere mu agenda yani. I want you to tell me to work in whose agenda. Eyoli ali waggulu kakati ate ogamba otya nti oli mu opposition kati tali. Nkubuuzizza ebibuuzo by'olina omubuuza gwe tunula mu kamera. If you say we are all opposing kitegeeza nti you are people who share a similar or at least a common what value. So what value do you share with the others? Ngoga nti nze sirabayo naye nzize tuvuganye tugende mu kibiina eki muvuganye eki nga kupina koteri. You would have said I'm independent. That is understandable. Because when you say you're independent, meaning is totally dependent on only one's force or energy. Yes. Because why do we form political parties? Either to oppose the one with the power or to ally with the one with the power. It is two-way. When you form a political party, you are in a contest for power. Toyinza kujja mu kisaawe mu liigi n'ogamba neetabye mu liigi naye ate nze ngenda kusamba neeteeba. Oba oyina kunoonya ggoolo otya gwoba obeetinga oba osiba akapapula. Okay. Ne Honorable Mpuuga mmanyi so, ayagala ennyo okuteesa. Mao is fair. Yakugamba nti nze nagenda dda mu bufumbo. He is not a liar. Yaga nti nze obufumbo nzinira mu ttaala.
bankuba ddaka daali ayina ne banne be yamenye kati abo mperekeze zaabwe aziraba eri gye batuula nawuliddemu ne DF nkugambye yenna be yamenyeze tombuuza ezo mperekeze zaabwe ye yagamba ndiira mu ttaala naye ndya ne bano kakati tiimu emu yabandya nabo kakati tiimu endala yabanyangire banyangire be baliwa fe tugugubye muganyi we want state power. There is nothing you're going to negotiate because negotiation is there will not yield anything. Toyinza ku negotiating na muntu nga ganze kansigale mbuyinza mwe munyambe kokola binyweza mbuyinza okulangirira nte tugenda kusimbawo omuntu kiba kitegeeza tukola noli total wastage of time. If you're a contesting political party, if you're independent it is understandable because you're independent but if you're a contesting political party, why do you form a political party? Mission and objectives to acquire state power and achieve the following goals. Kakati, what is the first breach of the constitution? You formed a political party to do what? Do you acquire state power by having councillors? No. How do you acquire state power? By contesting for presidency. There's no question about it. Or by stating that tujja kola nebo olondayo omuntu omu nebo yandironze nandala mafabi nebo yandironzani I don't care na simbe mabegawe but you should do something. Nebo wandironze Museveni mu lwatu ayatul munafiq wa thalatha netukojjukira ebigambo by'ayogera Masaka nze anti omutima gwange mulambulukufu ng'owaana an open mind. Yes, kubanga nze when you call me noganda bayise mwenna nze sisobola ku disappointinga. Why? You've called all of us. Fe tujja n'omutima mwerufu tya munnafu ono nti atuyise tinaye agamba kino ogendayo n'ogamba nti munnange gwe mmanya ali bwati ne bwati ne bwati era bonneefuulira era njogera nze ndi walwatu nga omusajja ono simulambulukufu. bye wayogera Masaka wali omanyi nti mukolagana mutambulira ku kkubo lyerimu tekirina buzibu bye nali njogera Masaka nzikakasiza ddala byali biva ku mwoyo gwange na ku mutima gwange. tugenza okutuuka mu maaso bye wali olowooza birala nale bompuga at legislative level si enamba lujega kyeki mutawaanya simanyi ebbanga lyoweereza naye mu parliament si wa kibogwe era asobola okusengeka ensonga n'aziteekawo. Nze sikwongera muntu naye omuntu alwana n'amazima kibi nnyo. You can become your own enemy. wamubuuzizaako n'omanya ensonga lwaki agenda bw'aliddamu okufuna essimu yange ajja kubalako ennyo. Fe ekyobusiraamu bwakyogera ogambye omumaze ayatu gwe genda osome ku musajja gwe bayitanga Abululu n'obusiraamu bwamwogerako ki bamwogerako ki gwe genda bakati ebisigadde nja bikuwafunangayo seeka n'omuganda nti Abululu Abululu Allah ati bw'olaba Ibilisi olengera Abululu wansi Abululu oba Musailamatul Kadhabu kale noonya babuuze ekigambo nti man huwa al-Musailamatul Kadhabu Abululu kankiwandiike wano Abululu yakola ki gwomanyi genda naawe osomeko mwe temwagala kusoma Abululu oba Musailamatul Kadhabu wandiika ekigambo Musailamatul Kadhabu kakati abamusomesa nti kasiti otandika okufaanana nga Musailamatul Kadhabu Allah oba wedde ensebe ekutadde nnyo. tubadde tubasuubira mu gavumenti ng'eggumidde eryani ng'okola ne Honorable Mathias Mpuuga kyekyandibadde kibi naye olwaleero si kigaana omukago oguvuddewo kalasi siwali siwabangawo mukago ekyo saa mukonjera namukyaliranga mukwano gwange era ne tubaako ensonga ne mubuuza nti ogenda kwesimbawo nti sijja kwesimbawo ku bwa president emuganze nno nja kwesimbawo nti tujja kuwagira yakyogera mu kamwa ke wallahi jo ebigambo ebirala ne bikyuka
tagenda mu Katemba. Musailamatul Kadhab. Kati gogenze mu Katemba. Kale ffe katukkirize. Kati naye Katemba ye kamulabire ku lutimba kubanze nkubuuziza ffe bwe tuba tuli mu Katemba bonga bwe bagamba bo bagala tugamba nti byambakama ategeka aka president kwe gamba ake mu PC ya kategeka katujje